ne bijjanga embuto zaabyo zijjudde wabula tebituula mu kifo kimu. Ensonga eyo tuyitwalemu n'okutawakkala lillah waman yatawakkala yaj'alahu makhraja oba faman yatawakkala yaj'alahu makhraja. Allah yenna omuntu atawakkala eri Allah amuterawo obufulumiro. Bw'otuuka ku mulimo gwo ng'okedde teekamu amaanyi oluvannyuma otawakkala lillah Allah ajja kubeeranga akugabirira. Tugenda ku nsonga namba 5 nga namba 5 batutegeeza okubeera nti tweyisa bulungi eri abantu naddala ab'enganda zaffe. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza nti omuntu ayagala okufuna obuwangaazi ne mali Allah agiyinjiwaze oba agyongereko oba Allah ateeke baraka mu mirimo gye okuteeka baraka mu byokola tukiddemu nti mulimo Allah okuwa ezzadde, mulimo okuwa emirimu, mulimo okuwa obulamu obulungi n'okuyinjiwaza byonna byokola. Okubeera nti omuntu yekwata ku sirati rahma okuyisa obulungi abazadde, okuyisa obulungi ab'enganda zo, naddala ab'enganda zo, naddala ennyo abazadde ababiri, alwalidaini, abazadde ababiri. Mu byonna byokola bw'obanga oyagala Allah akuyinjiwalize emaali yo, akuwa obulamu obutebenkedde, akwongere mu byokola, ateeke baraka mu yo, oba ateeke omukisa. Baraka twagamba nti ziyadatul khairi, Allah ayongere obulungi mu buli kyokwatako, okubeera ng'oyisa abazadde ababiri obulungi, okubeera ng'ofaayo ku mbeera yaabwe gye bawangaalamu, niwobanga obali wala n'ab'enganda zo ne babanga baafa abo be babalekera oba abo be bakulekera abali mu kifo ky'abazadde, bayinza okuba bassenga abo, bakojja abo, bajjajja abo, oba baganda bo oba batoobo. Saako n'okuyisa obulungi omuliraano n'abantu abakwetoolodde omuli n'emikwano gyo, obutakumpanya ono, obutafaayo ku bulamu bwo bwokka. Gwe n'olya bulungi, n'osula bulungi, n'oyambala bulungi, naye nga mulirwanawo tomanyi bwawangaala, nga mukwano gwo tomanyi bwawangaala. Okuyisa obulungi abantu abakwetoolodde naddala ab'enganda zo. Sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti silatur rahim wa husnul khulika wa husnul jawali yu'ammiruna diyab wa yazidna fil a'mali. Okuyisa obulungi abazadde n'okweyisa obulungi okuyisa obulungi emiriraano gyo kyongera ku bwangaazi bwo ne kyongera ne ku maali yo. Yensonga namba 5 gye twogera ku baddu ba Allah abandaba nammwe abampuliriza. Tugenda ku nsonga ey'omukaaga. Kweza ensonga omusanvu zitwayogedde ezongera ku maali y'omuntu oba ezongera ku mikisa gy'omuntu, n'awangala bulungi ku dunya kuno ate n'afuna n'enkomerero ennungi ne Allah n'amulamula bulungi insha Allah wabeera ng'amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Kwe kubeera nti ogoberera oba weekwata ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga Allah baswaba bategeeza nti tutambule batugoberere ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira. Kuba hadisi zonna zitufuna tuzijja ku basahaba be bazisoma, be bazitusomesa, oba be bazituwandiikira zitugoberera. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sahaba yagenda eri Nabbi n'amugamba ya Rasulullah, buli we tulya enjala etuluma mangu, buli we tulya tetukkuta, buli we tulya enjala etuluma mangu, embuto zaffe zibeera nkalu buli kaseera, yadde nti tulya nnyo ne tukkuta naye emmere egaana okutuula mu lubuto. Nabbi Muhammad n'amugamba nti oba oliawo temutambulira ku hadisi zange, oba oliawo temutambulira ku njigiriza zange, temugoberera bye mbasomesa. Kwe kugoberera hadisi z'omubaka, temutambulira ku sunna zange, temugoberera bye mbasomesa. N'amutegeeza nti fajitami'u ala tu'amikum, mukuŋŋaanenga ku mmere yammwe, wazkuru simallahi alayhi yubariku lakum fihi, era mwogerenga ekigambo bisimillah ku mmere eyo Allah abagabirire. Baali nga mu mbeera nga buli akwata essowaani y'emmere agenda n'alya yekka, buli akwata olusaaniiro lw'emmere atula yekka. N'abategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mutuulenga wamu nga mulya ate oluvannyuma musomenga bisimillah. Naddala ensangi zino buli akwata ku kyokulya nga yeggalira mu nnyumba, tayagala kumanya muganda walidde atya, mukulu walidde atya, mulirwana walidde atya, ne munne gwakola naye ku mulimu tayagala kumanya alidda aliwa atya. N'obeera ng'olya emmere nga tomanyi nti muganda wo, mukwano gwo, munno gwe mukola emirimu, gwe mutudde mu ofiisi, munno gwe mutudde mu akeedi, munno gwe naye ku mudaala, gw'oli naye ku sitoowa gw'okola naye, n'otamanya ye alidde ki, ye anywedde ki. Obudde bwa breakfast ne butuuka n'olya, lunch n'etuuka ne bayisamu fruits n'olya, sapa n'etuuka n'olya, akawungeezi baleeta caayi wa akawungeezi n'onywa, naye nga munno ono gw'okola naye mu dduuka tomanyi tofaayo yalidde ki. Oyinza okusanga nga ebyenfuna byammwe tebifaanagana, ng'odiringira mu kirala yali mu kirala, oba oli mu ngoye yali mu masimu, oba oli mu fruits mu vegetables yali mu bya hardware, naye nga muli ku miriraano. Faayo nnyo olabe ono ye yafunye ku kyokulya nga gwe tonnalya. Buli w'okwata ekyokulya ne weeyawula, mulina n'enjogera egamba ennaku zino nti mu kibuga tebayita, n'otandika n'olya, n'otumya ekyokulya ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu, naye nga tofuddeeyo bano bendi nabo mu community, bendi nabo awaka wano abali ku miriraano balidde batya. Era nno ensonga egendera ddala ku beesibidde mu bikomera.
boda ziyingira nizikola delivery ne mwesibirayo tomanya abali ku mulirane bali bali kuki mulirane kyengulu bali kuki balirwana bange kyemmanga bo balidde basuze batya babeerawo batya noberanga bwesibirayo bwesibizi mudu wa Allah mali eyo gyolyango oliwe kanga wesibiddeyo Allah kwajja okusinzirya agikendeeze kubanga n'okugifuna tegali magezi go yadde amaanyi go wabula kwali kwa Allah kwagala kusalawo n'agabirira gwe nga kigezo gyoli nga test gyoli alaba oba onaasobola okuwaako abalala ku mali eyo gyakuwadde oba ku ssente ezo zakuwadde sahaba ategeeza nti nabbi yamugamba nti bwe mubanga mulya fajitami otwamikum mukuŋŋaanirenga ku lusaniya lumu mukuŋŋaanirenga ku kijjulo wazikulu smallahi alaikum ate mwogerenga bisimillah tomala galya buli mu njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama temuli kutuuka nga ovaabira buvabizi byakulya oteekeddwa okuba n'empisa mu kulya nga mubaka watusomesa omukono ogwa ddyo n'okusoma bisimillah n'okulya empola n'okulya oluvannyuma n'onywa yengeri mboka watusomesa nti bwewegala Allah njiwaze maliyo goberera ezo sunna z'omubaka ebintu bingi nnyo mpisa nyingi nnyo mbaka zatusomesa ne kuno nkute ku nsonga yakulya engeri abantu gye balyamu buli wegala Allah njiwaze maliyo tunulira omubaka yandagira ki bwe mba nyambala nze omuwala oba nze omukyalo omusiraamu nyambala nti omubaka agamba kyo kukwambala obusiramu bugamba butya bwe mba neeyisa mu bantu neeyisa ntya bwe mba ndi ne famire yange mukyala wange muyisa ntya omwami wange mukwata ntya bakadde bange mbayisa ntya omuliraano ngukwata ntya bannange bembeera nabo mirimu bakwata ntya ingula ntya nsuubula ntya ntunda ntya byonna tambula ng'ogoberera ng'obusiramu bwe bulagira ojja kulaba nga Allah akuwadde baraka ng'akongedde mu birungi mu byokola eyebadde ensonga ey'omukaaga tugenda ku nsonga ey'omusanvu ku nsonga eziyinjuwaza emaali insha Allah ensonga ey'omusanvu kwe kusaba kwe kubeera ng'osaba baraka okusaba Allah tabaraka wa ta'ala okuteera baraka oba okuteera ebirungi oba okuteera omukisa mu byokola kubanga twagambye nti tugamba nti tabaraka wa ta'ala Allah nannyini birungi Allah nannyini mikisa okubeera ng'okisaba Allah tugamba swati Hud aya ey'omukaaga wama min dabati fil ardi illa ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullu fi kitabin mubin nti tewali kintu kyonna ekiri ku nsi ne mu ggulu okuggyako nga Allah yatunuulidde riziki yakyo Allah yamanyi riziki yakyo gyegenda okuva era Allah yamanyi ekisulo kyakyo n'amaka gaakyo era byonna ebiri mu nsi Allah yabitangaaza mu kitabo kye ekinnyonnyofu oba mu kitabo kye ekirambulukufu ekya Qur'ani ey'ekitiibwa byonna ebitambulira mu dunya muno Allah yabinnyonnyola mu Muswafu Sharifu mu kitabo kye eky'ekitiibwa kwe kubeera era n'eyo aya tubeere nga tugyekwatako nti bwe tuba twagala Allah tuyinjiwaze emaali tulina okubeera nga tumusaba ng'omaze okukola biri byonna towanika era sigala ng'osaba Allah okubeera ng'omusaba baraka ozisaba otya saalako saddaaka gaba siibako saba Allah okuteera baraka mu byokola buli kyogenda okukwatako kulembezanga ekigambo bisimillah Allah tegana swati Hud wama min dabati fil ardi illa ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha mustawdaha wa kullu fi kitabin mubin omuntu waddingana aya y'emirundi musanvu buli oluvannyuma lwa swala oba buli wafunidde akadde oluvannyuma n'ayitiriza ekigambo ya razaaku wange gwe omugabirizi Allah abeeranga amuteera omukisa mu byakola edduwa eyeddiridde egi twayogerako mu misomo gyaffe gy'emabega edduwa Nabbi Musa egamba nti rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri fakiru ya Allah nkusaba onkola enteekateeka mu mirimu gyange oba nkusaba onkola enteekateeka ennungi kuba Allah yasinga okubeera nti yemumanyi yatugabirira era yemuteesiteesa omulungi twekirize nnyo okubeera ntwekwata ku nsonga ezo omusanvu bwe tuba nga twagala Allah ayinjuwaze emaali yaffe ateekeo omukisa mu bye tukola mu misomo gyaffe mu mirimu gyaffe mu bufumbo bwaffe mu bizinesi zaffe ez'enjawulo mu busuubuzi bwaffe mu byonna buli kyobeera ng'okola kubanga byonna bye tutambuliramu biteekeddwa okubeera mu baraka okubeera nga Allah abiteekamu omukisa biyinjuwale bibeerewo obuliddwa ezzadde obuliddwa obulamu obulungi obuliddwa emirimu obuliddwa okusoma okulungi obuliddwa omwami obuliddwa omukyala ebintu bye tebitambula bulungi beera nga wekwata ku nsonga ezo omusanvu zitwogeddeko mu musomo gwaffe ogw'olwaleero okubeera nti Allah akutuusizaamu naddala mu mbeera eno gye tulimu ey'akanyigo tubeere nga tuzeekwatako n'okuyitiriza ennyo okubeera nti tusaalira mukadde esswala 5 insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.